Kakati bano ababaka ba paliamenti ensonga eno gye baleeta kirabika bulijjo, ensonga y'okuba nga opposition ate naddala nga kibiina kya National Unity Platform kye kikulira opposition, bulijjo kibakwasa obujja nga tebaagala kyatula. Bwe bavaayo nawulidde nti Richard Lumu yagala nti ayagala ateddeyo proposal bill mu bakulembeze opposition ebeere ng'erondwa opposition MPs. Naye w'otunuulira opposition MPs abasinga bonna balinga batali ba opposition, balinga bali mu kibiina kya NRM. Kati ekyo kiba kya bwewusa okuba ng'omubaka tasobola kulaba nsonga eyo. Tulabye ababaka bangi aba opposition nga batwalibwa ba NRM, babayita ne babawa ne babasimbayo omusimbi ne balya ne batandika kwakitinga nga ba NRM, nga just aliko kimu nti yayitira mu opposition naye nga yeeyisanga wa NRM okubanga yalya. Kale ono ekirowoozo kyagala okuleeta kyabwewusa, agambe bugambi nti naba NRM babasindiikiriza bayisewo propose eyo, ate era nga tejja kukola. Kitegeeza ki? Baba baakuyisa propose eyo, kiba kitegeeza nti articles nnyingi ezirina okukyuka mu ssemateeka, omuli ne kyenjagala nange bayise sipiika wa paliamenti abeere naye ng'alondebwa bantu ba bulijjo nga bwe balonda ba MPs ne sipiika waati w'abalondebwa, kuba ebifo bino by'amaanyi ate birina engeri gye bicyunyamu munnayuganda, munnansi akyunyizibwa olw'ebifo bino. Kuba bino ebifo bicunya nnyo munnansi olw'okuba nga tabuyinaako buyinza, munnansi okuba nga talina buyinza busobola kuba ng'alonda sipiika. Kitegeeza oli agenda asinziira mu kifo ekyo ayogere ignorantly, kyasanze kyayogera olw'okuba tebimukwatako, si mmwe abamulonda, babaka ba paliamenti be bamulonda. Ate obuusa ababaka basinga babagula, baba bagenda okuyisa ekirowoozo ky'okulonda sipiika, olaba basooka yisa bubaasa mu paliamenti ne bagula aba MPs abasinga. Oba okitegeera? Kati noono Lumu kyagezaako okuleeta kyabwewussa nnyo, yandibadde akirowoozaako na nnyo. Bannayuganda si basiru nga waasuubira. Tosobola kuyisa proposal ng'eyo ng'okimanyi bulungi nti mmwe ba Lumu babagula buguzi okuyisa ebiteeso ng'ebyo. Mugira ku opposition abasinga aba opposition mulinga abatali ba opposition mudifendinga nnyo ekibiina kya NRM ekiri mu buyinza olw'okuba balina akasiimo ke babawaayo. Kati ne muyisa ebiteeso nga bino, abeere ng'alondebwa mmwe MPs aba opposition, mmwe abagenda okukeera ku makya mukyuke muliibwe. Kitegeeza mujja kulonda omuntu gwe mwetaaga okuteeka mu kifo ekyo, ajja obbanguyiza saako n'obba supportinga mu nguzi gye baba bagenda obbafujjirira. Kati ekyo Lumu kye kimuluma. Abasinga ababaka ba paliamenti bajja mu ntebe nga bazze kulya, bamanyi wempita wenti ebizibu byonna. Abasinga owulira bamala kutunda amataka, bibanja, nnyumba, najja ne yeesimbawo n'agamba naatufuuka omubaka wa paliamenti nja bizzaawo. Naye ng'agenda bizzaawo atya? Agenda ayita mu ngeri ya nguzi asobole okuba ng'abizzaawo. Kati Joel Ssennyonyi we yajja n'akyusa ekyo, oba President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu we yajja n'akyusa ekyo, kati olaba nga ababaka bibanyigiriza, tebalina ngeri ki gye balyamu. Buli proposal ereetebwa bagiremesa, kubanga kyo nga ekibiina kya National Unity Platform tekikiinaamu mukono, tekiri ku nsonga ya kulya. Kati olaba nga bano abantu olaba nga babafunzizza ensonga waaki bagenda yisa proposals ez'enjawulo. Naye nze ngamba baba bayisa proposal eyo bayise ne proposal ey'okuba nga sipiika wa paliamenti alondebwa abantu, si babaka ba paliamenti abamaze okuba nga bafujjirirwa omusimbi. Oba okitegeera ensonga eyo muganda wange? Nkwanirizaako yonna gy'osinza okuba nga otuwuliriza
gwe yonna ali eyo awuliriza Yugi Updates TV nkutegeeza nti nokola kyamaanyi nnyo watanaba kubanga osubscribinga muganda wange genda maaso n'okusubscribinga munzikirize empiseewo akalango kano bannaffe abatugabira kaddata nga getugenda mu maaso bapyoga ne bakutegeeza nti notawanyizibwa ekirwadde ekyalusaazi bakujjanjabira wiiki emu n'oba nga omaze okuwona bagambye hafu doozi ya mitwalo 5 doozi ya mitwalo 10 basange ku nooti 7 nooti 47 91 7 nooti 8 oba ne ku nooti 7 8 11 35 97 kuba obasanga basobole okuba nga bakuwa eddagala muganda wange twale tukyagenda mu maaso ensonga zino nze ndaba nga house ensonga zino ezikwasizza bulagajjavu era ababaka baffe tutandise okubakubamu ebituli yavuddeyo lumu n'agamba ku makya g'olwaleero nti bamufunye bubi oluvannyuma lwabamu okugaana ensonga eno agamba mwakifunye bubi ffe twagala opposition etuleeterewo abantu nga basatu tutondera muntu omu mbu opposition kati ekibiina kya National Unity Platform kijjeyo ababaka nga babiri kibateeko bo beerondereko gwe baagala gwe banaasobola okuyisangamu ensonga zaabwe era ndowooza okiraba so omukulembeze alina kulondebwa mukulembeze wa kibiina ekyo leader of opposition gwalabyemu obwesigwa anaagondera ensonga z'opposition oba okitegeera kaakati ate ng'ovudde ne ku ekyo ssemateeka tatukkiriza kubanga leader of opposition alondebwa ababaka ba parliamenti niwankubadde omubaka wa Mityana South Registra Richard Lumu ayagala okuba nga ateekawo Democratic Party asobole okuba nga ewakanya kubanga jjukira ava mu DP asobole okuba nga anoonya asiikinga opposition MPs baparticipatinge mu kulonda leader of opposition lumu ono jjukira nti nno okuva olunaku olw'eggulu akireyiminga nti nga abaka ba parliament ebalondebwa ne leader of opposition abeere nga alondebwa bulondebwa naye Dennis Oneka Kitgum municipality yeewuunya lwaki Northern Region yabadde yina okuba nga etuulwamu okulaba nga ensonga zaabwe zigenda mu maaso n'okulaakulana ate batandise kuleeta nsonga z'opposition kyekino nsonga lwaki ab'opposition baadde tebaagala kukiika mu parliamentary sitting eno eri eggulu kubanga olaba ensonga zaadde bagenda oteesaako za Northern Region ate baafuddeyo bafundikira ng'ensonga ze bakoonako ate z'opposition nga baataakinga opposition kitegeeza byo bye twabadde tukayanako olumu osaanidde oddemu okutegeera nti ze ensonga ze twabadde tukayanako Joel Sonyonyi mutuufu okubanga ssente zigenda kuba zoonoonebwa bwerere mu okutwala olukiiko lwa parliament eggulu olw'ensonga tewali kyamaanyi kye mugenda kuteesa kukyusa ku bantu beeyo mugenda tandika ateera ku opposinga b'opposition lwaki baganye okugenda mu seats ezo olabye ensonga naawe kati so mu opposition tuba twetaaga omuntu ali active asobola okulaba ensonga n'azanalizinga ne bagamba obufuzi bwava mu kusoma ennyo n'okwambala amasuuti n'amataayi katukozesa aiki okwanalizinga ensonga politically oba okitegeera so kino omwami Lumu kyagezaako okuyisa tekijja kukola olw'ensonga nti nno amateeka gatulambika bulungi nnyo mwami Lumu oba tayasoma ku mateeka tamanyi articles mugamba subscribinge ku Yugi Updates tubeere nga tumubuulira ekyokukola abeere nga akitegeera bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza kuba eno ensonga si ensonga eri awo ey'okusaaga ey'okuzannyirako okuba nga opposition oba leader of opposition alina kulondebwa ba member ba parliament abamaze okuba nga bafujjiriddwa omusimbi kusobola okuyisaawo kye baagala nedda si wekitiwe kiba wabula kiteekebwa mu nkola eyo olw'ensonga nti no baagala opposition esigale n'amaanyi n'ekitiibwa nga teyeesigamye nnyo mu ruling power nga ruling power tesobola bateekamu mukono wekitiwe kisaanidde okubeera naye kati kino kyagezaako okuleeta kijja kugezaako n'okunafuya opposition
ng'abantu munnakibiina omubaka yenna ajja kuba takyawa na respect kibiina kye oba okitegeera ate nga kye kimutadde mu buyinza. So protectinga boundaries ng'ezo omubaka wa chief alina okulembera lead of opposition alina okuba nga alondeddwa kibiina ekyo ekikulembera leading power mu opposition. Mwebale nnyo kubeerako, mbaagala nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza bannabulaaya mbanirizaako nnyo, mwebale kubeerako.